emotoka yakitudde tugenda ku mirimu gyaffe batuganye ogenda okukola nange kibitegeera kati batukuba bukulusibo ng'omutudde waka kati wakale tumeke tulyayo tetubitegeera naffe tulina okugenda okukola mu kibuga ogenda kukolayo kyade nedda waliwo emirimu egimu gye baagaana ne gye batagaana ab'obudduka obutini babagamba musajja bagaba basigale nga bakola okitegeera kati abamu bakedde oluusi babeera kubu bagende bagulewo obudduka bafuneyo ekyokulya babakuba bukulimbu badde waka tuddeyo tukoleyo olina byakolayo waka olina byakolayo waka wakale tulinayo byakola kuba ekisooka sente zakiggwako tetunadde n'ekikumi n'ekimu tegeeramu bano babaganye tegeera tuba tugenda kuddayo obuzi waka nze talina okukola atuyambe oba kitekayongereyo ku ssaawa z'akafu kubanga abamu babasiiga ne bagenda bamutera bakiriza neteeka boda ekimu tugenda ate ndaba abamu bayitawo abayitawo simanyi kubanga bakubuuza n'abeebikira bamba bagaanaaatera wonna batambula bulungi buzibu ki muzeeyi obuzibu bw'ensanze pulezidenti w'eggwanga yagamba bw'obanga olina ekyokukola mu kibuga ng'osobola okutambuza ebigere okkirizibwa naye bw'oba tulinayo mulimu tolinako gy'olaga naye batusaba ebitwogerako tulyali wadde naye batukoze eki batuganye obeere ng'ogenda wuwo woosula bakuganye kuba mulimu abamu baswali eri kumpi baswali kumpi naye bagga tolina gy'olaga ate mu gye bagganyiza okugenda ewuwo ogendewa ate ng'otambuza bigere sigamba nti noyina emmotoka zonoogenderamu ng'ogenda ewuwo kiwano buli kitu tebagalidde wano bonna bagenda mu kibuga abamu babagula bintu nga akasubi ne bodaboda musode yabagamba bagala boda za migugu naye bonna babaganye tekimanyi tekigenda mu maaso baminisita babeeyo n'omupulezidenti w'eggwanga nababeereko kibatangaza eggwanga mu kibuga ate nina emmotoka gye ngenda okukola ngenda okukanika kuba tukola mmere yange tetutatuula waka nina omwana nina omukyala ate ntuule waka erya ddala kuba nina onnoonyamu omuntu bw'ajja mu mbuga kijja kwekweka omuntu muteekako ne muvuga kubanga sigenda kufiira mu nju njala ebifulusi tebikyalabika omuntu okumutwalira ekifulusi akugjako ennamba y'ekimu kiti n'agikuba ebifaananyi ate n'omulinda ne gyagenda okukola ki gyobitutte ate nga akasente katono kati omuntu bw'ajja waliwo abajja nagamba boda ntwala n'omutwala tubavuga mu magezi naye tetulemerako kati bwebutusaawa zirimmeka kitebereko olina n'ekyebiri olina n'esente gwe kati kino ekyebiri okiraba musirikale bw'aba akudde gyemutomera zenkoze ziri eno zenkoze ziri kulinga gumukasa okolaakolayo abena ntatukeera bavugamu mu magezi tolemerako kusibo bw'okolayo ekyebiri kumu kitundu dduka otewaka nze tunavuga kikuluki naye mvugaba naye kino ekyebiri apande bw'aba nkutte apande okimanyi nawe kyekimu ate era akuta takulemerako akuta tugamba banyala nnyo owange embeera nabo bagimanyi omuwa ekyebiri kino ekyebiri ku makya apande n'okimulaga apande nkya mu magezi wali akuteerawo tubeeramu n'ekyokwerinda osinga ate tolinda kugitwala kati ogenda kuyitayo kati obedde nze nyinyise esaawa eno kati nzira waka bano benvuzeyo bamala okolayo ekyebiri twala ogumu kitundu ddewaka kumakya 11 tebabeera kulaba bagyebasa wali mu lubiri tuyitawo kaali kati esaawa eno nziraka kyekimu ne bw'onogamba nti tobalabule bali abasajja erimu wamapu nzeite ekyo nze kyenkugaanyi nikuvuga migugu mulo manyi nagenda kugulawo kaduuka kange kuteekawo okufuna kasente kenfuna ndya nange akokubeeka banemeseza oyingira ekibuga akawunga kabalema okutugabira okutuwa yakagabira abantu
abakali ate nabo wawuli abalwanira nako mu kitoowa abalwana nako mu kitoowa naye katulemerera okukutuusaako okutuwa kati batugoba tujja mu kibuga kinoonya akawuka kafufuna bagenda basindikira ssente bagenda kisindika nga towulira wuyo obaekati badde batukozesa mu ttawuni na mukama wange asinga kusima emitwalo aga naŋŋamba tata bandetera kino naye nkimutuusaako kati wuyo mbusumye obayeetako emitwalo abiri tojja kufuna yadde badde bankozesa nampa emitwalo tano nendetero nampa enkumi nezimbezawo nenge ekyokola era ndiro limusasula emitwalo 9 tereka 3 buli lunaku kati bagoye mu kibuga nabyo nina 3 gyati tuli abagenda simika mitwalo ebiri nina famire n'omwana n'omukazi bigenda kunnyamba ekirande kayesere etuuka mu 15 kikyoyagala batuleke tugende tweyiye ate abantu abasinga babagoba ne badda mu byalo bandeke nyene neyetegiwa akaduuka akang'omba newadde kito distance bandeke neyiye noonye 10 entuuka abantu bafa neera kizirako abagagga be bafa kabavutuka abagagga be bafa olina puleesya zo zikutte ate otesemu obulwadde sere tezituuka naye nze omunaku waabwe manye embeera gyendimu era twagala mu kibuga gavumenti etuwa ennaku 3 tukirekere ekibuga kyayo enaku ezi 3 kubanga tetujja kufa obulwadde webuli naye tugenda kufa njala mukibuga kubanga ebyetaako byonna tubikola naye ate ekitende tetulina mu kasente nensawo tojja kubanga ng'ogenda kweyiya otambuza bigere bagambe togendayo ne mumaka ago gyosula naye obagaanayo kati nze nsula wawali yate mumaka gamukomera wali eri wana olaba zupu yange njirese eri bankonyakonye waneeno bane kumpingo maano kitegeera mbusijja mu Kampala 5 maana pikipiki yange njirese wali siinamu za kulya waka mbadde njiterese wiikeemu mugaga agambe ndimutwalire mbadde njitwale ng'akantu ekyokomu naye liganye 5 egaali bagiwanamye wali mwalaali ate omuntu mbadde njagalaga amafuta njituuse wa bosi waayo 5 kitegeera naye ate kati nze kasita bantadde kyakabi naye kwebereramu mwana naye biwundo obiraba bankubye ekibooko awo mwana ozuuliddewa kibooko buli wamu bankubye 5 ndaba nange nakedde kweyiya naye biganye mwana alaali ndawaka ku bigere nsula katooka eri nabweru maani okitegeera nina obusungu naye kwatire wamu tweyiye tugoberera mu kutegeera omugaga wange Edward oba oli eyo mu nsambi ekirumbe banyonyola abatuuze tukiye eri katooke eri wano ku poliisi naye tujja gijjayo mu magezi wali ogenda kugendayo mugamba ngenda kugendayo munyonyole ne kati ngenda mukubiraalabe OPS ategeere Mr. Kagangule Pisirani Base mwalaali wetuli wali eri nsambi kaddemu ategeere kituufu Pisirani Base abaana bawali ebiganza maani nsambya kirombe okitegeera yoyo Mr. Kagangule omwana omutuufu aba NPS n'abalaba oba munyankole naye baba tekitosola mu mawanga twebereremu ebigambo byogedde bitegeezaki ebyo ebigambo by'abaana baganza twebereramu kwekuuma bulungi mu covid n'okufuna kyakulya tebalyawo laale abakoda mu kusooka twali so vigilanti ng'okulaba ng'otissa ababiri abakoda twekolamu omulimu guno ewiiki zebatwa mu kusooka abatukula ng'otissa ababiri kwe tukukwata naye kati essaawa eno tukulaba ng'otissa ababiri tukugamba teekawo layini jjajja efe tukukkiriza oteekewo layini naye luli mu kusooka nga tuli vigilanti nnyo nga tumanyi tebagenda twekyawa ne bw'oba otisse basatu fe tukuwerekera paka gy'obatuusa abayaayo bennyininyini bambala ne bakwata piki ze bakwata ne bazivuga bo ne bakusanga ne bakubuuza ogenda ne bakukwata okitegeera ekyokubiri gavumenti yonna esooka neteekawo sibate abantu we bagenda obiyita okufuna obuyambi wano e Uganda 90% bakola mmere ya leero njagala ombuulire kiki bakozeewo okuyamba abantu tewali amawanga gonna gagenze mu lockdown gabaawo n'ensaako gye gategekera abantu baayo wano buli gula munnayuganda aw'omusolo naye yali afunye eki okuva eri gavumenti tewali otegeera ensi zonna zonna zirina okuddiza nga basobola okufuna miliyoni 200 zebaba bamemba palamenti okugula emmotoka
Palamenti afuna miliyoni amakumi asatu ng'afuna miliyoni 5 ez'okufuna engoye z'agenda okwambala, bamuwa ssente ez'okufuna ennyumba, bamuwa ssente ez'eddwaliro, naye wano munnayuganda atasula omusolo, atasula memba wa paalamenti, tomufuddeeko omuntu wa wansi. Olwaleero omusirikale oyo avuga emmoloka ya miliyoni 4, paatwo gye bakozesa nga ya miliyoni 4, ssente za miwaabo wansi. Tetuwulirangako nti waliyo ssente ze basaze ku bajeti ya paalamenti zigenda kuyamba muntu wa wansi. Ofulumya otya miliyoni 200 buli memba wa paalamenti ozimuwadde naye nga aliwo omuntu wa wansi afenja. Ekirala, amawanga gonna agakolera abantu waliwo ekintu kye bayita okwagaliza, naye wano mu Uganda tulina kwagaliza. Abakulembeze batuula eyo ne babeera eyo tebafaayo. Lockdown yaligenza okujja waliwo abantu abakola ki abafunye kasente abafunye ku mmere. Bayini covid wali eratta abantu tukimanyi. Wagenda ntwekolamu ekikofu nga ababodaboda bwe babodaboda ne yeebereramu naye mwana abayaye ne batasiima tebaapulisiyetinga tetwakola. Nze neewuunya nti munnayuganda ajja n'abeera ne sanitayiza buli omuwaka sente n'akafuulira kitegeeza ayagala covid agende naye mmwe muganye sanitayiza wuna abaana bamwina otegeera kutambula naye omugaso gwa lockdown mugaso singa abantu bafa kije bayita lockdown kwe kulokinga abantu ng'obawadde ebyokulya obawadde buli kimu naye kati bano abayaaye tugenda kubazoganya buzoganya kubanga embeera bagitadde ku levo osobola kuŋŋamba nti omunnayuganda abeera gy'abeera n'ajja mu sitokola osobola okuva ewono gy'obeera eno ekampala nga olinamu ssente kyetulina tebalina kye batuyamba tebalina te kiba kyatugamba. Covid tukkiriza nti wali tugenda kwebereramu naye tebalina kye batugamba, tebalina kye bakyatugamba, gavumenti erina kyetugamba. Bagenda tusindikira ssente zigenda vaawa yagamba tuketukutuku nze ndi wa safe boda ndina app nkolera ku app baganye okuyingira kibuga app geyamaatumayo ewaka ndisapozi ogenda ne boda n'ekisima kubanga ndisente wakola ki kitegeera ensonga lwaki nayingira mu mulimu gwa safe boda naye katisaawa zino tekirina tetusobola okufuna ebintu byaganye tusaba gavumenti ezeeyo etuyambe naffe batuyambe netukolera ku app nga baba app batukirize tuyingire kubanga tukise muntu ndabula ku app yange ngenda kima delivery nditeeke gye nditeeka kimeyo endala naye embeera weetuuse kati olaba ne wa app tebagenda mukkiriza ogendayo nowaati tebamukiriza bagoba bugoli muntu gwe basanga badduka obuddu mukama wawe mukoyobeerawa wangi mama ogenda wa mungu ebbaluwa ziriwa Mukurawa